Leero munnamawulire abadde akolera mu bitundu eyo ebyeraakaayi n'ebitundu ebirinaanyeewo yejje mu bulamu bw'ensi n'aleka ekiraamo ekinene ddala oba ekiwandiiko ekinene ddala ng'agamba nti nze ebyo ebyolumbe simanya biki kyokka yalese abaana nabo n'abateekamu sirese musika n'ebirala byonna byagenze maaso n'okulabika nti awandiika beemu ku ebyo bye tugenda okusobola okulabika nti munnange tutunuulira akawungeeza ku lunaku olwaleero. Tujja kugendako mu kitongole kya Uganda Police Force okwetegereza ebintu nga bwe bifaananye. Bamaze okulabika nti bafulumya annual report oba annual crime report okuva mu kitongole ekya police we batuuse mu kunoonyereza ku misango egy'enjawulo, misango emeka egiziddwa, emeka egitwaliddwa mu kooti, bameka bavunaaniddwa, abaffe emisango gibadde gya kika ki egisinza okubeera emingi. Ripooti eyo egenda maaso n'okulabika nti efulumizibwa buli mwaka. Kati ey'omwaka ogwa 2022 yegenze maaso n'okulabika nti efulumizibwa olunaku olwaleero mu mwaka gwa 2023 tulabe 2022 ne 2021 mwaka kigwe basinga okulabika nti bazzaamu emisango emingi. Poliisi ekoze ku emeka egigobeddwa, bameka batwaliddwa mu kooti ne bavunaanibwa, bameka abasibiddwa, emeka egiremye poliisi okunoonyerezaako, emeka gyekyagenda maaso n'okulabika nti ebuulirizaako byebimu ku ebyo ebibeera mu ripooti eyo ey'ekitongole ekya Uganda Police Force. Beemu ku ebyo bye tugenda maaso n'okulabika nti munnange tutunuulira. Era still mu program mpulidde kamenya ey'akawungeezi ak'olunaku luno olwaleero. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya avuddeyo n'agenda mu maaso n'okulabika nti alabula n'ategeeza nti abo bonna abataafunye lukusa kugenda maaso nakulabika nti bagoberera ebyokulonda ebyesserere obuteetantala kulabika nti munnange beetwala mu kitundu ekyo babalinnyayo ekigere, kubanga waliyo n'ebifo ebirondeddwamu nga bw'oba tolinaayo lukusa toteekwa okulabika nti olinnyayo ekigere. Jjukira enteekateeka ziri eyo, baagala kulabika nti munnange bajjuza ekifo ekyavaamu omugenzi Honorable Patrick Okabe eyafiira mu kabenje mu bitundu ebyesserere. Ekibiina kya NUP n'ekibiina ekya anti bali behind one candidate Alice Alasso gwe bagenda maaso n'okulabika nti munnange bawagira, n'ekibiina kya NRM babaddeyo mu kampeyini ez'amaanyi okulabika nti munnange bajjuza ekifo ekyo. Byonna nabyo tujjagenda maaso n'okulabika nti tubitunuulira enteekateeka ezo ez'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti abantu beeyo balonda mu mazima n'obwenkanya. Ekkula ery'omuntu wa bulijjo 17 tutandikire ndowooza ku nsonga za munnamawulire ow'eraakaayi Brian Kasibante eyasazeewo okwewa obutwa obwamuviiriddeko okunnyuka obulamu bw'ensi eno, n'aleka ekiwandiiko ekiwanvu ddala ekyoleka ebimu ku ebyo byazze asisinkana mu bulamu bwe n'engeri gy'ayagala akwatibwemu ng'amaze okulabika nti yejja mu bulamu obw'ensi. Era nga mu kiwandiiko kino kye kimu munnamawulire ono yalaze n'engeri gy'ayagala agende maaso n'okulabika nti aziikibwamu, ensonga lwaki yasazeewo okwetta ono. Bannamawulire banne bagezezzaako okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti obulamu bwe butaasibwa, ne bagezaako okumuddusa mu ddwaliro, wabula teyasobodde kusimattuka nafa ng'obudde bukya olunaku olwaleero. Brian Kasibante mu kiwandiiko kye yataddeko ennaku z'omwezi nga 19 ogwokubiri 2023 yawose kulabika nti yeeyanjula n'ategeeza nti amannya gange nze Kasibante Brian munnamawulire, n'ategeeza nti yeetondera buli yenna agenze maaso n'okulabika nti amuyambako mu bulamu bw'ensi eno. N'ategeeza nti ng'asiibula ensi asooka okwetondera bonna abasobezza mu nsi muno.
ne yeebaza maama we Naalongo eyamuzaala n'amuteeka mu nsi nga teri n'omu yenna agenze mu maaso nakulabika nti munnange amuyambyeko mu kumukuza. Ne yeetondera nnyina n'agamba nti nze nesse teri n'omu agenze mu maaso nakulabika nti amukaka. N'agamba nti we yettidde bambi, agamba we nettidde bambi n'oluganda lwe lubadde lukakali. N'abagaana okumukolako emikolo egy'obuwangwa, n'ategeeza nti alese omwana we akaana ke kato, n'ategeeza nti bambi akaana kange ka wiiki, n'agamba maama we agende maaso n'okulabika nti alabirira omwana we oyo. Ku lupapula olwokubiri olwebyo byagenze maaso n'okulabika nti awandiika, n'ategeeza nti kansala w'eddwaniro mwebaza nnyo, n'agamba yeebaza nnyo abakozi ab'omukutu gwa radio gwe bayita Kalo FM gusangibwa mu bitundu ebyo eby'Erakai, Mukalazi, Kawuma, Donoziyo, Enosi ne ttiimu yonna ey'abannamawulire baadde agenda maaso n'okulabika nti akolagana naye okusinziira kapapula ke yalese ng'awandiise munnamawulire. Ne yeebaza mikwano gye bangi, tewali gwateebazizza. N'ayeebaza Rwengo FM, Bukuto FM n'abakozi bonna abamuyambyeko okumufuula kyali. Ne yeebaza Honorable Jawadu Ntanda ne Jessica Nasuna n'abalala bonna yawandiise mikwano gye bangi. N'ategeeza nti teri abanja n'omu, tewali abanja mulambo gwe, ate era naye talina gwabanja. Yayogedde ekituufu naga teri amanja, teri gwe manja yenna. N'ategeeza nti naye akaana kange ka wiiki, akaana ke ka wiiki emu. N'ategeeza nti yeebaza nnyo abakyala, n'ateekamu maama Saddaamu n'abalala bonna abamuyambyeko mu bulamu. Bw'atyo n'ategeeza nti mukubire abafamire yange kubanga gye yettidde si gye bamuzaala. N'awandiika ennamba ya mukyala we, n'agiwandiika n'agamba oyo namba ya MTN, n'agamba oyo mukazi wange naye temumukutula nga mumubikira. N'ateekako ennamba endala n'agamba nti ya booda, oba alayika wa booda ava ku kitundu kye bayita Mugga, gambe ya booda emugga. N'ateekako ennamba endala noono amanye. N'ateekako ennamba ey'okuna, n'ategeeza n'oyo mumukubire nti nsaba Honorable Nasuna, Pastor Wilson, Pastor Joseph, byonna yatudde wansi n'atwala obudde bungi okuwandiika ebigambo bino nga abikuutira abo abagenda okulabika nti bawerekera ku mulambo gwe okuguziika. N'abategeeza wansi, n'agamba nti omwana wange temumukwata bubi, ne maama naawe guma, omwana we bamukwate bulungi, ne maama we agume. N'abategeeza munziikanga kumpi n'akaana kange oba ku jjajjange. N'abagamba tewali speech yonna eteekwa kukolebwa ku ntaana nga bagenda okumuziika. Era n'abategeeza nti mu byafaayo bye tayagala kuwulira kyafaayo kye kyonna kimukwatako wali nga bagenda okumuziika. Era n'ateekawo n'embeera etiisatiisa, n'agamba anjogerako y'anaamanya. N'ategeeza nze nsirise era sirese musika, naga atalese musika yenna, tewali kwabya lumbe, ate temunkolako emikolo gya kisiru. N'ateekako omukono wansi, Kasibante Brian n'asayininga. Abadde munnamawulire w'Erakai.
bwe yamaze ndowooza okuwandiika ekyo ne yeewa obutwa. Bagezezzaako okumutaasa, tebasobodde kulabika nti munnange bamutaasa. Yadde n'emikwano gye mingi sayidi ezeeyo, naye munnange ekiraamo kye yalese yabagambye n'emikolo egyo gyonna gye bakola ku bafu tebageza ne bagimukolako, ye yagiyise gya kisiru. N'ategeeza taleseewa mubanja ate era talina gwabanja. Bamuziikanga kumpi n'akaana ke n'agumya maama we, okulabika nti munnange aguma n'okulera obulungi omwana we. Brian Kasiba nti munnamawulire we Rakai bw'atyo n'afa. Bugenzo kyama kyaga olunaku olwaleero, olupapula olunene lwe yawandiise ne balutukubirako n'ekifaananyi ne balutulaga engeri gye yejje mu bulamu. Abantu bangi bagenda maaso n'okulabika nti beetirimbula olw'ensonga ezitali zimu, naye ky'oba omanya teri kisinga bulamu. Newankubadde ebizibu bibaawo ne kikutomera kino ne kikutomera kiri ne kikutomera, naye ekisinga okubeera ekikulu bakiyita bulamu. Ebbanga ly'omala ng'oli mulamu teri kyenkana ekyo. Kati agenze naye ng'ebizibu sigamba nti abeera abiwonye, olumu biba bitandika butandisi. So okwetta tekujjaawo bizibu. Yabadde akola mulimu gwe tukola ogw'amawulire, naye baalabiddeawo ng'awandiisa olupapula ne yetta. Tugende mu adhaani y'ekitiibwa, twetegeka okusaala esswala ya asili. Bwe nkomawo tugenda kutunula mu annual crime report ey'ekitongole ekya poliisi, emisango egiwawaabiddwa, misango ki egisinza okulabika nti gizzibwa. Domestic violence, obusambatuko mu maka, nabwo buyina ekifo bwe kikwata mu kiseera kino oba mu mwaka oguwedde. Mu ripooti yagenze maaso n'okulabika nti efulumizibwa ekitongole ekya poliisi. Emisango egisoba 223 gye gigenze maaso n'okulabika nti giwaabirwa. Egimu ne gitwalibwa mu kooti, egimu ne gitagenda mu kooti, abamu ne bavunaanibwa, naye ate emisango ne gigobebwa. Okusinziira ku ripooti eno okuva mu kitongole ekya poliisi, nayo tugenda kugitunuulira tulabe performance ey'ekitongole ekya poliisi mu mwaka ogwa 2022. Katudde ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi, ssomero ly'abaana bawala bokka, lina on A level ab'ekisulo n'abaveeka. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب omubaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe. idha sami'tum almu'adhin, bwe muba muwulidde omwazinyi, faqulu mithla ma yaqulu almu'adhin, muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adhan kuchukua mkutanizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Sumaya Girls High School Ensangi, ssomero ly'abaana bawala bokka lina on A-level ab'ekisulo n'abaveeka. Edduwa ya Adhan kuchukua mkutanizi mwenda Pal FM ekutuusibwako Hurafa Islamic Senior Secondary School endejjerubugumu ly'essomero lyokka omwana wo gy'alina okusomera liri ku musingi gwa busiraamu. Twaniriza abawala n'abalenzi. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan kuchikumu mkutanizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo ekutuusibwako Hurafa Islamic Senior Secondary School endejjerubugumu. Abazadde b'endejjerubugumu Kanaaba, Busaabala, Kibutika, Zanta, Kanyanya, Namasuba n'ebitundu ebiriraanyeewo lino ly'essomero lyammwe. Tusangibwa ndejjerubugumu ku ludda Lubowa. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Kikumusa mukatonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Omuzadde obadde onoonya essomero mw'osobola okusomeseza omwana wo n'abanguka mu ddiini busiraamu n'ebyensi ku musingi omuggumivu. Nkwanjulira Sibawayi Islamic Secondary School abasangibwa ensangi ku luguudo lw'e Masaka ku kyalo Manja mu Kyengera Town Council. Bano bakafulu mu kubangula abaana abanaabeera ab'omugaso mu kyasa kya 21. Balinako curricular activities mwe bayita okutumbula ebitone by'abaana kw'ossa ne practical skills eri abaana abakola ICT kw'ossa n'okubasomesa theology n'olulimi oluwalabu. Kati bakoowola abazadde mwenna okuwandiisa abayizi ng'ebifo tebinnaggwaawo ku Sibawayi Islamic Secondary School. Osobola okubakubirako ku 0757959808 oba ku 0760075237 oba ku 0758799642. Sibawayi Islamic Secondary School. Ffe tukulembera mu Kyengera Town Council. Semina y'abakyala. Semina y'abakyala situka tutambule 2023 ekonkonye era ekubye kode. The search for Miss Uganda 2023 is getting more interesting. Go to www.missuganda.co.ug to register for Miss Uganda or call +256 312 295 238. Kampala auditions will take place on 8th and 9th February 2023 at Isbat University, Lugogo Bypass. Follow the journey to the crown in a captivating reality TV show on Makula TV every Friday at 8:50 p.m. and then on Saturday and Sunday at 8 p.m. only on Star Times. Miss Uganda 2023, beauty beyond looks.
omuzadde somesa omwana ebiseera bye bijja mu maaso bibe bitangaavu. Salamu Muslim High School Endese ly'essomero lizzo kikkolera. Ssomero lya ddene boarding on A level nga lisomesa amasomo ga arts ne sciences nga kw'oteeka empisa n'eddiini. Ku Salamu Muslim High School Endese balina buli ekyetaagisa omwana okusoma obulungi, ekifo kisirifu bulungi, amazzi weegali nga kw'otadde n'amasannyalaze, abasomesa ba mulembe nga ne standard eri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Salamu Muslim High School lisangibwa Endese, Mukono District, oluguudo lw'e Kayunga. Leeta omwana omuwandiise okumanya ebisingawo kuba ku 0777 02 55 777 ne 0702 04 52 02. Yes, Salam Muslim High School Endese. Tukwanjulira Fortune Gold akolebwa Bidco Uganda Limited mu bipimo eby'enjawulo, ekitundu kya lita emu, essatu n'obudomolo obw'ettaano. Fortune Gold butto mulongoofu, talina bulabe bwonna ku bulamu ng'aggibbwa mu nsigo z'ebirime. Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba. Butto asabikiddwa obujja mu ngeri eya zaabu. Fortune Gold akyusiddwa obukyusibwa mu ndabika yokka. Woomesa by'ofumba leero. Weegulire Fortune Gold mu dduuka lyonna erikuliraanye ne supermarket. Fortune Gold, obuwomi bwa Uganda. Finance Trust Bank yesowooddeyo okukutuusaako empeereza eri halal ng'oggulawo akawunti yo oba eya bizinensi yo mu ngeri ennuŋŋamu era ng'ekwatagana n'ennono wamu n'okuteeka ekitiibwa mu buyisiraamu. Ng'okoza trust halal osobola okutereka ensimbi zo kubanga enkola ya shariya tukyalireko olwaleero weeggulirewo akawunti yo. Finance Trust Bank, putting women first. Wamaze okwewandiisa mu semina y'abakyala 2023 sambyako okwate ekifo ky'okumwanjo emitwalo 2 gyokka okwetaba mu semina y'abakyala 2023 omukyala situka tutambule ku Old Kampala nga 18 ogwokusatu 2023 togisubwa. Kumi mu musanvu akutonyeze mwenda Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo dakiika ziweeredde ddala 32 z'eddakiika 28 ezibulayo tweyunge ku ssaawa zijja kubeera 11 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Abagenda maaso n'okutugoberera ku mukutu ogwa Facebook leero kwe tuli gendako ku mukutu ogwo ogwa Pal FM Uganda ojja kulabika nti otufunira ddala bulungi. Goloba Fred ogambe weebale kuweereza mukwano nze Goloba Fred wano ekakiri weebale kutugoberera. Ono ye Jackson Sebuliba ogambye gambye yebale kwetta yiyi. Sorry for the mother's loss. Shine Williams Rwabenge ogambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh live from Abu Dhabi Musaffa webale kutuweerezanga muganda wange YouTube channel nga teriiko eyo salina sifu gyali kati mukulabika nti munanga atereza ku YouTube channel musobola okulabika nti mutufunira ddala bulungi. Waliwo ono ye Namumbya Zulaika Zulaika ogambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono nogamba sorry Shine Williams ogambye okay. Ono ye Bira Edith gwokabyewo maziga Rwabenge 12 oko bakambufunye mwebale nnyo mwebalire ddala abagenda maaso n'okulabika nti mutugoberera ku mukutu gwa Facebook ku Facebook page ya Pal FM Uganda gendako tuli live loud and clear ojja kulabika nti otufunira ddala bulungi side yawo namwe abatufuna ku www.palfmuganda.com. Njagala okujjukiza enteekateeka ya semina y'abakyala 2023 togituumye situka tutambule jangu wano ku Pal FM weewandiise omukyala n'emitwalo gigenda kubeera 2 gyokka. Gigenda kulabika nti gikuyingiza semina ey'abakyala nabwe kityo tokkiriza kusigalira mabega jangu weewandiise mu semina y'abakyala 2023 bingi betugenda okulabika nti munnange tusoma omukyala weetaaga okwekulaakulanya gwe nga omukyala oyongere ku nyingiza eya famire
Tukkiriza mwami kutoba yekka ajja kulaba gwe nga atalina mugaso nabwe kityo beera n'ekyogattako ettaffaali eddene ojja kubeera ne value y'amaanyi mu bufumbo bw'oli omukyala bw'onoobeera nti oyina kyogenda mu maaso n'okulabika nti oteeka ku mmeeza kiba kikulu nnyo jangu oyige bingi abajja ku mulundi guli bayiga okukola sabbuuni bayiga okukola waliwo abayiga okulimira wafunda waliwo abayiga okulima ebirime ebyenjawulo ebibawa ensimbi nabwe kityo tukugamba nti munnange jangu mu semina y'abakyala omwaka ogwa 2023 buli kimu kisobola okulabika nti munnange kitambulira ddala bulungi. N'enteekateeka y'emu ey'ensiitaano 2023 nayo eri mu kkubo egenda kulabika nti ebatuukako ku lunaku olusookera ddala olw'omwezi ogwa Ramadhan lwe tutandika ensiitaano y'omumanyi 2023 kati gwe omwana ali eyo oli muvubuka oli muwala jangu weewandiise mu nsiitaano y'omumanyi 2023 ebirabo bingi ebigenda okuwangulwa omusiitaanyi emyaka gyonna bingi ebigabiddwa ttaka umura nte mbuzi ebirabo bingi ntebe mifaliso n'ebirala jangu tosobola kujja mu nsiitaano n'ovaawo nga tofunye kirabo jangu mu nsiitaano y'omumanyi 2023 buli kimu kigenda kutambulira ddala bulungi otulage ky'oyinawo mu kuddamu ebibuuzo ebikwatagana n'eddiini busiraamu ne Qur'an ey'ekitiibwa awo ebibuuzo by'ensiitaano y'omumanyi we bigenda mu maaso n'okulabika nti munnange byetooloolera jangu weewandiise mu nsiitaano 2023 ate munnange teweerabira essomero erya Sharija Islamic Senior Secondary School lisangibwa Walinde Sekayini bakugamba twalayo omwana omuwandiise liva ku senior 1 paka senior ya 6 bagamba bawandiisa abaana babasomesa eddiini busiraamu kw'ossa ne Islamic theology bamusomeseza ddala bulungi ate nga mu luzungu bakolera ddala bulungi bannaffe abo aba Sharija Islamic Senior Secondary School twalayo omwana omuwandiise senior 1 paka senior ya 6 kati baaniriza nnyo senior 1 ne senior ey'okutaano babagamba ataawo mutwaleeyo abaana ebifo bikyaliwo ku ssomero eryo erya Sharija lisangibwa Ndese Kayini ate nga bagaba ne academic half bursaries eri abaana okugenda okulabika nti munnange basomerayo eyo. Safisemba Property Agency bano basangibwa wali ku lukadde nga wakayisa Toto Highway wali eri Kyengera nabwe kitobongera okutegeeza nti abasafisemba Property Agency bajja kulabika nti bakutaasa okubeera mu muzigo gw'omupangisa obeere mu bupangisa paka nedda bakugamba opangisa tolina kubuwangaala mu bbanga ddene bwe lityo genda mu basafisemba Property Agency bagenda kuba buli kimu bakikwasaganyiza bulungi ekikwatagana ne ploti enteeketeeko bulungi ku nguudo eziyingira n'ezifuluma Kampala kakati bakugamba nti ate bw'ogula ploti mu bo bagenda kuweerako obusawo bwa seminti 5 ate bw'ogula ettaka n'otwalayo ne munno naye n'agula bagenda kulabika nti munnange bakuwa emitwalo 50 egya Uganda twalayo munnange munno agule ate naawe ogule olabike nti ofuniramu ddala bulungi be basafisemba Property Agency oli mupangisa rather oli landlord olina nnyumba z'abapangisa ozaagala mu bapangisa oba oyagala zimaliriza weekwate abasafisemba Property Agency ensonga yonna nayo bagenda kugikwasaganyiza ddala bulungi. Sefka bakuletedde enteekateeka ey'okugenda mu maaso n'okulabika nti munnange ofuna mu mmotoka yeeyo gye wagula ssente nnyingi naye nga tereeta magoba gitwala ogiwandiise ne bannaffe aba Safeboard bakuleetedde application empya gye bayita Sefka ng'eyeekwasaganya nsonga za mmotoka bagenda kuwa bakasitoma abasasulira ekyo kyennyini ekibalagiddwa ate ng'owaayo commission mutono ddala ssente ezisinga zigenda kubeera zizo gwe avuga emmotoka Sefka etwalako akasente katono ddala then gwe n'ogenda mu maaso n'okulabika nti ofunamu genda weewandiise wali ebugoloobi ku Masha Foods oba wali Emmengo oba ogende wali ku Safeboard Academy ekyebando weewandiise oteekwa kubeera n'endagamuntu driving permit emmotoka erina insurance etuukiridde ng'ate eri mu makubo malungi oba ng'eri mu mbeera nnungi bajja kulabika nti munnange bakuwa olukusa okugenda mu maaso n'okulabika nti okolagana nabo mu nteekateeka eyo eya Safecar. Onangambye Brian Kasibante nga yalabye Brian Kasibante yalabye mu kiwandiiko mbadde nnyongera wanene ogenda maaso n'okulabika nti nkisoma yabagambye alese mukyala we Musoga bambi yamujja mu bitundu byeyiganga
n'asaba famire ye bakwate sente baziwe omukyala nga transport esobola okumuzaayo ewaabwe eyiganga. Akaana ke kalese kokka ka wiiki. Sigamba nti akaana ka wiiki emu lwakuba yabiwandiise mu Luganda. Buli kye yawandiise Brian Kasiba nti mu bbaluwa ye tewali kigambo kye yatadde mu Luzungu. N'erinnya Wycliffe mwana ntegeddeko ye Wycliffe alese omwana omuwe ye Wycliffe yagamba akaana kange kamubwe kati ka wiiki kendese n'abagamba naye ate sirese musika temusoma ebyafaayo byange ku ntaana anaabisoma y'anaamanya ekinaamugwako tebamwabiza olumbe tayagala kumanya. N'abategeeza mukyala we bamuyise bulungi kubanga naye abadde mukyala wa mpisa bambi neyetta neyejjawo. Kasiba nti Brian tugende ku ripooti ya poliisi ey'omwaka 2022 egenze maaso n'okulabika nti efulumizibwa olunaku olwaleero era ng'esomeddwa Ssaabapoliisi wa Uganda Martin Okoth Ochola yagenze maaso n'okulabika nti agironkinga poliisi weetuuse ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango bye tugenda maaso n'okulabika nti munnange twagala okutuusaako kawungeza ak'olunaku olwaleero tutegeere emisango ki egisinza okulabika nti gikolebwako mu kitongole kino ekya poliisi. Ripooti eno ekuwa emisango egitwaliddwa ku poliisi egiwawaabiddwa. Ogwali ewammwe gwe mutatwala ku poliisi batasobola kugenda maaso nakulabika nti egukapukyalinga oba okuguteeka mu ripooti eno biba tebijja kubeeramu. Era ripooti eno basooka kulabika nti bakulaga obukulembeze nga bugenda maaso n'okulabika nti butambuzibwa. Poliisi eri wansi w'abaani basoosa General Yoweri Kaguta Museveni ne bazzaako Minister of Internal Affairs Honorable Major General retired Kahindo Tafiire beekolagana nabo poliisi General David Rubakuba Muhozi ne tujja Lieutenant General Joseph Musanyufu n'obukulembeze bwa poliisi nga butambula Martin Okoth Ochola IGP Major General Kasigazi Tumusime Deputy IGP Major General Abel Kandiho Chief of Joint Staff Agre Wunye Under Secretary of Police n'obukulembeze bwa poliisi waggulu. Then ne batwanjulira the table of content n'ebirala byonna ebiri ku ripooti eno. Then ne tujja ku ripooti yo nga yo egenze maaso n'okulabika nti etulagibwa. Poliisi batugamba nti mu annual report eno gye bagenze maaso n'okufulumya olunaku olwaleero obuzzi bw'emisango bulinnye ebitundu 18 ku buli 100 okwawukanako ku mwaka ogwa 2021. Bategeezezza nti mu mwaka ogwa 2021 baregisteringa emisango emitwalo 19,681 cases ezatwalibwa ku poliisi mu mwaka gwa 2021. Mu mwaka gwa 2022 poliisi yafunye emisango emitwalo 23,153 era ne bawa ensonga ne bagamba nti eggwanga lyaggulwawo mwaka ogwa 2022. Twava mu kirwadde ekya COVID, economy neggulwawo, abantu ne baddamu okulabika nti batabagana ne bannaabwe ekiviiriddeko emisango okubeera emingi nti ekyakendeeza emisango mwaka gwa 2021 zaali nsonga za kirwadde ekya COVID-19 n'okuggalibwawo kw'eggwanga. Ku gino ne bategeeza nti ku misango gyonna egyagenda maaso n'okulabika nti giripootingibwa mu mwaka ogwa 2022 emisango emitwalo 6,845 gye gyatwalibwa mu kooti. Emisango emitwalo 2,679 tegyeyongerayo gyakomawo ku poliisi olw'okubulwa obujulizi oba bannannyinijo okulemererwa okugigoberera. Emisango emitwalo 13,649 gye gikyagenda maaso n'okulabika nti gibuulirizibwako ekitongole kino ekya poliisi. Ne bategeeza
nti mu mwaka gwa 2021 emisango 6,015 6,015 gye gyatwalibwa mu kooti. Kitegeeza emisango egigenze mu kooti mwaka gwa 2022 gibadde mingiko okusinga ku gyaliwo mwaka gwa 2021. Ne bategeeza nti ku gino emisango 6,095 mwaka gwa 2021 tegyagenda maaso n'okulabika nti gigobererwa. Emisango 7,978 gye gyali gigenda maaso n'okulabika nti gibuulirizibwako. Mutebo ne bakituwa bulungi ddala ne bategeeza total cases 19,681 gye gyawaabibwa 2021 nga bwe nkutegeezezza 2022 emisango 23,163 nga gye representing nga difference ya bitundu 3 ya difference ya misango 3,552 gye gyeyongeddeko ku misango egyawawaabirwa mu mwaka gwa 2021. Cases ezinoonyerezebwako b'emisango eginoonyerezebwako mu 2021 baanoonyereza ku misango 7,978, 2022 ne banoonyereza ku misango 13,649. Difference kweyongeddeko emisango gye banoonyerezaako 6,015,521. Cases ezitaali detected zaali mu 2021 gyali 6,095, 2022 2,679 egitabadde detected. Kitegeeza kwetoddeko emisango 3,346. Cases ezatwalibwa mu kooti nti uyo musango gugenze ku poliisi ne ba processinga ne gutuuka ne mu kooti. 2021 batwala emisango 6,058, 2022 ne batwala emisango 6,045. Kitegeeza ku misango egigenze mu kooti mu mwaka gwa 2022 okwawukana ne 2021 kweyongeddeko emisango 3,397 okusinziira ku ripooti eno. Ne bategeeza nti ate bwe bagenda mu kitongole ekya traffic bagenze maaso n'okulabika nti munnange obubenje oba emisango egikwatagana n'ensonga za traffic girinya ebitundu 35 ku buli 100. Jjukira omwaka gwa 2022 gwalimu obubenje bungi nnyo ekyenkanidde awo. Nga kati wano batulaga nti emisango egy'obubenje gyalinya okuva ku 33,622 mu mwaka gwa 2021. 2022 bafunye cases ezikwatagana n'ensonga za traffic. Cases za traffic bubenje, ono talina permit, ono emotoka teri mu mbeera nnungi, egiwawaabiddwa. Abamu ne batuuka n'ogenda mu kooti bagamba emisango 45,993 ne bategeeza nti ku gino eno gyonna ku namba eyo emisango egya crashes okutomeregana okw'emmotoka n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo girepresenting ebitundu 16 n'obutundutundu 9 ku buli 100 okuva ku gyali mu mwaka gwa 2021 bafuna emisango 1,743, 2022 ne bafuna emitwalo 2,394. Kitegeeza enkozesa y'enguudo eyongera kulabika nti esereba eri bannayuganda. Then ne batugamba nti ku gino eno emisango egikwatagana n'obubenje ku nguudo 2,013
emitwalo 2,394 1,309 mu clashes zaali fatal. Abantu bafiira mu kabenje oba mu bubenje. Then ne batulaga nti 1,776 bafuna injuries ez'amaanyi okutuka amagulu, ogenda maaso n'okulabika nti munnange oli akutusa omugongo, abamu bafunye ebisago, magulu gatemeddwako. 1,776 cases ez'abantu abakusibwa mu bubenje. Omwaka guno fuba nnyo oleme kubeera mu lisiti eyaabo ng'ovuga bulungi ku kkubo n'okuwa ekitiibwa banna abali ku luguudo. Then ne batulaga nti abantu 5,717 cases eza recordingibwa traffic oba traffic police ekwazaganya ensonga z'ebidduka, bafuna minor injuries ez'engeri zonna, anuubuse, anuuse, cases bwe zityo. Then ne bagenda maaso n'okulabika nti batulaga nti ku misango 23,000 mu 1,653 ku gino emisango 6,508 gibadde gyekuusa ku bubbi, theft, obunyazi. Then ne batulaga nti emisango 32,141 gibadde emisango gya assault, girimu okukuba n'okulumya. Ne batulaga nti emisango 1,768 gyekuusa ku domestic violence, obusambattuko mu maka, butwala 1,768. Ng'obusambattuko mu maka ate busingako ku misango egya sexual related offenses, emisango egyekuusa ku nsonga z'ebyomukwano 1,493 sex abuse n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Emisango egirimu okumenya mayumba bwe bityo 1,386 poliisi gye yafuna. Emisango egirimu okutulugunya abaana child related offenses gyali emisango 1,389. Ne batulaga nti economic and corruption crimes, emisango egigwa mu byenfuna n'obulyako enguzi, bafuna emisango 1,322. Ne bafuna emisango 1,652 obtaining money by false pretense, okwefuula kyotali n'ofuna ensimbi mu lukujjukujju. Bagenda maaso n'okulabika nti awo balikodingawo 1,652. Emisango egy'okubbibwa kw'ebisolo, emisango 375 gye gyatwalibwa ku poliisi, emmundu 38 ne zigenda maaso n'okulabika nti munnange zibbibwa. Emisango egyalimu obubbi, emisango egyalimu okubbibwa kw'emmundu, cases 38. Ku cases 38 emmundu 16 ze zaagenda maaso n'okulabika nti munnange zinunulibwa ekitongole ekya poliisi. Kati bwe tudda wano emisango egitwaliddwa mu kooti nakugambye giri 6,845 egitwaliddwa mu kooti, nti bamututte ku poliisi n'atuuka ne mu kooti. Ne batulaga nti ku gino egitwaliddwa mu kooti abavunaaniddwa ne babeera convicted ne batwalibwa ne mu kkomera ne basibibwa ku 6,845, emisango 1,648 batulaga nti gye gigenze maaso n'okulabika nti munnange be bantu abasingisiddwa emisango. Emirala kitegeeza ki? Gikyali mu kooti. Emisango 38 be bagenze maaso n'okulabika nti bejjeerezebwa. Then cases 213 kooti n'egigoba. Emisango egikyali mu kooti egiri pending
nga tebanaba kulabika nti basalira abantu abo okubawa ekibonerezo, emisango 5,756 giba mingi. Kitegeeza kooti zikyalina okusoomoozebwa ku kukola emirimu akasoobo, nti emisango bwebanga poliisi egamba yatwalayo emisango 6,845 negibanga emisango 1,648 gyokka be batwaliddwa mu makomera ne baba convictinga. Kooti negobako emisango 213 abantu emisango 38 ne bejjeerezebwa 213 bw'ogattako 213 egyo egikoleddwako egigobeddwa na gino egigenze maaso n'okulabika nti munnange bejjeerezebwa, then ogatteko cases 1,648 ofisi emisango 5,758 gye gikyali mu kooti bakyazozumba nagyo, teginnaba kulabika nti bannyini gyo gye basinga oba bagiwangula, gikyali mu kooti giri pending. Then ne batulaga emisango egya submitingibwa ewa DPP gyali emitwalo 11,374 nga beetaaga okuwabulwa okuva ewa DPP. Ne batulaga nti poliisi ya Uganda nga bweyimiridde mugenda maaso n'okulabika nti ekola emirimu ratio. Mu kugenda maaso n'okulabika nti munnange banoonyereza ba detectives, buli detective agenda maaso n'okulabika nti akwasaganya emisango 12 ratio 1:12, nga buli mupoliisi avunaanyizibwa ku ba civilian 898. Kitegeeza ennamba yaffe ey'abasirikale naye ekyali ntono. Buli wa poliisi omu avunaanyizibwa ku ba civilian 898 bateekwa okulabika nti akwasaganya. Kitongole ekya poliisi kyova olaba n'emisango egimu olumu gitambula kasoobo ne manpower nayo batulaga nti eba ekyabulamu mu kitongole kyaffe ekyo ekya Uganda Police Force. Report yeyo gye bagenze maaso n'okulabika nti batuwa olunaku olwaleero. Program Mpulidde Kamenya weebale nnyo, weebalire ddala okulabika nti mutugoberera. Ow'amawulire amaze okulabika nti atuuka. Munkabire Daud ogambye tugakaabira wamu Buladi, boogere Uthman, awo economy weetuuse. Ono n'agamba ye Peters Matovu, ogambye nti ogambye Yisima Rubega ekibibi eyakulukusa amaziga, ogambye wetulekera Yisima Rubega ekibibi eyakulukusa amaziga, sikutegedde bulungi. Mukaabira Daud ogambye live from Pretoria. Shayini Williams n'abalala mwenna mwebale kulabika nti mubadde mutugoberera. Kambagalize kawungezi kalungi ow'amawulire kabongereyo ne program bibadde bita mu parliament ejje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibyango Dairy Supply Limited gematagoka golina okuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingane mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu, Makai Road, Natete, Masanaf Diary okumpi ne Church, Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya